magezi gemba wa ne message dem n'empawa abasajja nti woba oli mutitize togenda okukola DNA woba toli n'omutima omugumivu tokola toyetanda logenda ku DNA kyokola olabirira abaana nga mukyala wo baba kuwadde kubanga waliwo omulala naye alabirira ababo so mukikole kubanga ekintu kino si kyabatitize twena tetumanyi bazadde baffe naye lwakuba kati nga nze mmanyi taata wange omutuufu ne maama wange kubanga baafa ate nga teri ajja nankiraiminga so nze mmanyi taata yafa maama naye naafa naye bw'obanga maama wo akyasa teweeyibaala yandikugaba akaseera konna. Bye tutandise nabyo mukwano gwange aze zimu ku mbeera ezibadde zigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga nnyaffe Uganda. Awo yonna omukulu wava wali mu internal affairs yali agenda maaso n'okuba nga anoganyamuko ku nsonga ezikwatagana ne DNA. Ekigambo ekyo nno kizibu nnyo kyakumalayo nakira simaddi oxybuleke yonic acid byonna kyekiri osobola okuba nga okyenoonyerezaako wabula DNA kuba kugenda maaso n'okuba nga bakola endagabutonde oba okwebera obutofaali bw'omubiri gw'oyo gwe basuubira nti ye taata n'omwana ne bagenda maaso n'okuba nga bakebera ababiri okuzuula omu oba yazaala omulala wabula ebiseera ebisinga DNA tekoma ku taata yeka ne ku maama basobola okugenda maaso n'okuba nga bagikebera. Ekifaananyi nno kyogenda maaso n'okuba nga tutandise nakyo ku screen sinsobi kya mukulu His Excellency Bobi Wine okuva wali mu Firebase Crew wabula nga obanga okivuze n'okijja sayidi ezo oyinza okuyimuyita omukulu Principal Roberto Kyagulanyi Ssentamu okuva wali mu kibiina ki NUPA oba National Unity Platform. Ensonga neza DNA bw'obanga ogenze maaso n'okuba nga ozeetegereza naye tezagenda maaso n'okuba nga zimutaliza mu mbeera emu oba endala. Era wano mu Uganda y'omu ku ba artist oba ba celebrity abagenda maaso n'okuvaayo mu lwatu ne bagenda maaso n'okuba nga bakinoganya era ne balambulula nga bwe baali bagenze maaso n'okuba nga bakola DNA oba okunoonya endagabutonde okukakasa oba omwana yali wuwe oba teyali wuwe. So abamu DNA mugirabye bulabi lunaku lwaleero oba mwakabiraba ne mulowooza nti bintu byakatandika wabula zino ensonga mutaayi wange zaaba legenti era nsonga zaaviira ddala. Omwaka nno gwali gwa 2015 amawulire mangi agaali gagenda maaso n'okuba nga gatambula akw'omu ku baana oba omwana eyali owa Bobi Wine nga ebya DNA tebinaba kugenda maaso n'okuba nga bikolebwa wabula oluvannyuma ebyazuuka byonna Bobi Wine yennyini yagenda maaso n'okuba nga abyasanguza. Olunaku olwaleero njagadde nkuzeeyoko omwaka gwali gwa 2015 we tuba tuli mu 2023 akitegeeza waba wayise emyaka 7 kuba 2023 tetunnamumalako ate tutandika mutandike. So wenjogerera bino byagenda maaso n'okuba nga bibaawo omwaka gwali gwa 2015 mwana mulenzi Bobi Wine bwe yeesitula n'omwana we ne bagenda mu DNA wabula bagenda okuvaayo ng'omu alina okuba nga atambula agende gage n'omulala asobole okutambula agende gage. Ngenda kuba nga neesigama ku posta yagenda maaso n'okuba nga ewandiikibwa Bobi Wine ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa January omwaka gwali gwa 2015 era obugambo obwo bw'obadde olaba obuyitamu nga ekifaananyi bwe kizannya oba obugambo bw'ensosokuti era bwe buva ku posti yennyini His Excellency Bobi Wine gye yagenda maaso n'okuba nga awandiika. Ngenda kuba nga ngikusomera at the same time nkulage n'amawulire ag'enjawulo agagenda maaso n'okuba nga gawandiika ku nsonga y'emu omwali n'eggulire ery'e Kenya erimanyiddwa nga The Standard
eryo nalyo lyagenda maaso n'okuba nga likuba omuko mulamba ku Bobi Wine okuba nti nno omwana gwe yali asuubira nti we, ate oluvannyuma byagenda maaso n'okuba nga bikyuka mu layini emu oba endala oluvannyuma lwa DNA eyagenda maaso n'okuba nga ekolebwa. Kale aposita eyo gyogenda maaso n'okulaba yeeyo yennyini screenshot nagenze maaso n'okuba nga njijja wa His Excellency Bobi Wine ku peegi ye gy'alina eyakatikati osobola ogigendako n'okkirira wansi paka mu mwezi gwa January omwaka 2015. Kambi kusomere gwa maaso go gayinza okuba nga galaba nga biri wala ate era mukadde ke kamunjagera maaso okuba nga mbikuvuunira mbize mu lulimi Oluganda. I had not wanted to mention anything about the ongoing gossip in the media. Tinabadde saagala kubaako na kyenjogera ku lugambo olugenda maaso n'okuba nga lusaasaanyizibwa mu mawulire. But then when a story is going around about me, and much as it has some facts, it has a lot of lies too. Tinaye eggulire oba story bw'ebanga eri mugenda maaso n'okuba nga yeetooloozebwa wadde ng'eyinamako ebituufu wabula obulimba obugirimu bungi nnyo. It is upon me to address and clear it once and for all. Nti kiri erinze ogenda maaso n'okuba nga njogerako ate ngende maaso n'okuba nga nongoosa buli kimu. Bobi Wine yannyonnyola mu post eyo, "This is my official statement about it." Nti kino kye kiwandiiko kyange ekijjuvu ekikwatagana ku mbeera eno yonna. Bobi Wine agenda maaso n'okwongera okunogaanya n'okuba nga nnyonnyola. First of all, I did not give that information to Ashbag Kato or any other journalist, and whatever has been reported here on social media, nti ekisookera ddala sinnaba kubanga information eyo njiwa Ashbag Kato oba munnamawulire omulala yenna wano ku mukutu mugattabantu. Ojja kujjukira ebiseera ebyo waaliwo omwana mulenzi Ashbag Kato yali yeekusiza ku kibiina kya Bobi Wine waliwo ekibiina ekyali kimanyiddwa nga Firebase Army. Abo nga baali bawagizi ba Bobi Wine ebiseera ebyo ng'omuziki gukyagenda maaso n'okuba nga gutojjera mu mbeera emu oba endala. Era mwana mulenzi oyo Ashbag Kato ayogerwako wano yali musajja nfanfa era yali ku lusegere nnyo lwa Bobi Wine era nga musajja yali blogger wa maanyi nnyo. On Sunday 18th January, I called for a family meeting at my big brother's home to discuss a very important issue, and the details of the meeting are reserved for family. Bobi Wine yatutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 18 lwabadde lunaku lwa Sunday nayita family meeting oba olukuŋŋaano lwa family ewa muganda wange omukulu, ne tugenda maaso n'okuba nga tuteesa ku nsonga ezaali ez'omugaso ennyo. Wabula ensonga ezo tujja kuzireka era tuzirekeyo kubanga zonna zaali za family. However, half-baked information leaked, and by Wednesday 22nd January, it was already public news. Everybody with their own version. Nti wabula oluvannyuma lwa byonna amawulire agatajjudde oba information eyo eyafuluma yali nga tetuukaganye na mutindo obanga bya bikuggukuggu, era amawulire gagenda maaso n'okuba nga gasaasaana olunaku olw'eggulo Wednesday nga 22 January. Ebyo byonna nno twogera ku byaliwo Bobi Wine ng'atunnyonnyola. It was already public news. Everybody with their own version. Nti byabadde bifuuse mawulire buli wamu wabula ekyennaku nga buli omu alina ekikye kyagenda maaso n'okuba nga akyogerako. Secondly, you may be aware a few years ago a lady went to the media and claimed that I was the father of her child. Nti ekyokubiri musobola okuba nga mukimanyiko bulungi nti emyaka egiyise emitonotono waliwo omukyala yagenda mu mawulire n'agamba nti nali taata wa mwana we. Having known her before, I stood as a man and accepted responsibility of the child.
olw'okuba nti omukyalo ono nali mumanyiiko mu kusooka oba gye bwali buvuddeko, nayimirira ng'omusajja nenzikiriza obuvunaanyizibwa okufuuka taata w'omwana, oba otwala obuvunaanyizibwa bw'omwana. However, due to constant misbehavior of the mother that included going to the media, presenting herself as my second wife, nti wabula oluvannyuma lw'enneeyisa embi ey'omukyalo oyo, maama w'omwana omwali ogenda mb'amawulire n'abagamba nti nno ye mukyala wange owookubiri, tarnishing my name, nayonoona erinnya lyange, hobnobbing with my worst enemies in the presence of my son, constant disrespect and nagging. Tinagenda maaso n'okuba nga yeegatta ne balabe bange, ate nga bino byonna nga kw'otadde n'okuba nga nvumaganya, wabula ng'abikola mu maaso g'omwana wange. Ekyo kyajjako nnyo Bobi Wine. Questions began to come in my mind. I had to bear with all that for the sake of my son. Nti ebibuuzo byatandika okuba nga bijja mu mutwe gwange, wabula ddala nali nsaanidde okubeera nga ebyo byonna mbigumira olw'omwana wange. Then finally, I got information that someone else in London was the true father of the boy, and I was just being blackmailed. Bobi Wine agamba nti wabula oluvannyuma nagenda maaso n'okuba nga nfuna amawulire nti omwana oyo ndabika nga sinze yali amuzaala, wabula yalina kitaawe oyo nga yali mu London, wabula nze omwana yali agenze maaso n'okuba nga nkozesebwako mu mbeera y'okunsiba akatambaala n'okuba nga bannakigwanyizi balina bye beenoonyeza. There was no other way to rule this out other than doing a DNA test. Bobi Wine agamba tewaali ngeri yonna ndala ya kukikolamu, wabula yalina okuyimirira bagenda okuba nga bakola DNA test oba nga bamuggyako omusaayi mu kaseera ke kamu n'omutabani. I know it's more likely a betrayal to doubt a child you know as your own, but then what's the point living in darkness? Bobi Wine agattako nti nkimanyi bulungi nti nno akirabikanga okuba mu kulya olukwe mwana oba okuba nga omuvuddemu bw'otandika okuba nga obuusabuusa oba omwana wo anaddala nga ate omwana wo. Bobi Wine agattako naye ate kigasa ki okubeera mu kizikiza? So, yes, I took the child for a DNA test. Bino nno Bobi Wine yabiwandika na mu capital letter. N'agamba nti ye omwana namutwala ku DNA test. And yes, the DNA results proved beyond reasonable doubt that I am not his biological father. Ti omwana namutuute ku DNA. Era mu mazima ddala DNA zaalaze ekituufu omwana nze nga Bobi Wine sinze muzaala. Bobi Wine agattako. And yes, I called the mother and she did not deny anything. She came clean, told me everything, and she apologized to me. And that is the end of the story. Nti nayita maama w'omwana nagenda maaso n'okuba nga mubuulira buli kimu. Omukyalo ono ne yeetonda olwa buli kimu, nakkiriza nti ddala omwana teyali wange, era olugero awo we lwakoma. Bobi Wine agattako. At least for her, okay, that at least for her, because honestly the only thing I can do to free my soul is to forgive her. Bobi Wine agamba nti kintu kyokka kye yalina okukola oluvannyuma lw'omukyalo ono kumwetondera, yalina okugenda maaso n'okuba nga amusonyiwa mu mbeera emu oba endala. Kati ate wetudda ku mwana, Bobi Wine agattako. As for my son Simon, me and him know that we have been father and son for all his life now, and we shall forever be father and son. Bobi Wine agamba nti ate kati eri omwana wange Simiyoni oba Simon tubadde tumanyiganye nga ndi taata we,
ate nga n'omwana akimanyi nti ndi naye akimanyi mwana wange era ndibeera taata alibeera omwana wange ebbanga lyonna. A strong bond was created between us and not even DNA can challenge my relationship with him. Titulina oluganda olwagattaganya olwali olw'amaanyi ne bwe ba DNA tesobola genda maaso nakubanga esangulawo ekyo. Still Bobi Wine agenda maaso n'okubanga agattako anti wadde DNA agenda maaso n'okubanga ebatabangula ye tekiriva ku mutima nti omwana oyo kale enkwatagana eribeerawo. I had to put up with a lot to be his father and I can still put up with more to stay close to my little soldier. Nti mbadde nina bingi bye nina okuba nga nkwasaganyanga okubeera nga abeera mwana wange nange okubeera taata we, wabula nja kukola kyonna okusigala nga nkyali na enkwatagana ennungi ne omulwanyi ono omuto oba omujaasi. He is an amazing child, extremely well behaved. With me and him nothing will change, only that like any other child he has a right to the truth. Nti abadde mwana mulungi, mwana musufu, ow'empisa era nze naye tewali kisobola kukyuka wabula nga we mumanyi ekituufu kiri nti buli omu alina ogenda maaso n'okuba nga afuna olukisa okumanya amazima. A right to know his real identity, the right to know his real dad, and even if he already has a father, me, I will continue to take full responsibility of him, but him alone and being the father figure that he has always known. Tuwadde kati omwana ono alina taata, nja kusigalawo nga ngenda maaso n'okuba nga nkola nga taata era nja twala obuvunaanyizibwa obujjudde wabula ye yekka, but him alone and being the father figure that he has always known. Timbere taata oyo gwabadde amanyi okumala ebbanga lyonna. He is my child. All his brothers, sisters, aunties, uncles, everybody loves him. Tiono mwana wange kubanga baganda be, ba anti be, bakojja be, buli omu amwagala. And nothing will change. I will only request Safina to apologize to all parties involved for telling a lie and maintaining for so long that it caused so much pain, embarrassment, and confusion. After that, let's wish each other a happy year. Blood is thicker than water, but love is thicker than them all. Obo nagera maaso n'okugamba nti kati kyajja okuba nga asaba omukyalo oyo Saafiina eyali agenze maaso n'okuba nga amusiba ebbujje agende maaso n'okuba nga yeetondera abantu bonna olwogenda maaso n'okuba nga ateekawo ekirimbo semalimbo nkiddamu olw'okuba nti agenda maaso n'okuba nga ateekawo ekirimbo semalimbo ekyagenda maaso n'okuba nga kireetera abantu obulumi obw'enjawulo omwali okuba nga abantu badda mu kutya n'okuba nga aleetawo akavuvuŋŋano n'okukyankalana n'okwawukaŋŋana kw'abantu ab'eŋŋanda ate era mu kaseera ke kamu n'ew'emikwano. Oluvannyuma yabaagaliza omwaka omupya kozi bino byonna byagenda maaso n'okubaawo January ow'omwaka ogwa 2015. Yamaliriza agamba nti blood is thicker than water but love is thicker than them all. Nti omusaayi mukwafu okusinga amazzi naye ate omukwano mukwafu okusinga byonna. Eyo ne tuvaayo kugamba DNA badde genda maaso n'okuba nga etambula wabula nayagadde okugikuteerako ku saidi ya mwana mulenzi His Excellency Bobi Wine nti naye genze maaso n'okuba nga emukyalenjingako. Ebyo byonna nga biwedde omwaka gwe gumu ogwa 2015 Bobi Wine by the way nadde nkugamba nti eggulire abalala bawandika ku ggulire eryo ojja kugenda ononya ku internet The Standard eye Kenya wandikamu ekigamba nti DNA shocker Bobi Wine finds out son is not his. Eggulire eryo lyawandikibwa era ng'ennaku z'omwezi 23 January 2015 mwana mulenzi Stephen Kisuli Muwendo ye agenda maaso n'okuba nga akateeka mu pen. Bwe tuvaawo omwaka gwe gumu ogwa 2015 era Bobi Wine wamu ne family baddamu saga endala eyali eya DNA
eyo nga aba New Vision bagenda maaso n'okuba nga bawandiika ku story bagiwandika ennaku z'omwezi zaali 6 omwezi ogwokusatu oba omwezi ogwa March, January, February, March guba gwa kusatu. Yes, nnaku z'omwezi zaali nga 6 omwaka ogwa 2015. Screenshot eyo gyekubidde ku screen gy'olaba kati yali egamba nti Bobi Wine siblings for DNA test amidst doubt. Waliwo okwali okutaataagana mu family ya His Excellency Bobi Wine ne baganda be. Eggulire eryo nalyo kangende maaso n'okuba nga ndikusosootolera nga New Vision bwe yagenda maaso n'okuba nga eriteeka mu pen. 3 of Bobi Wine's siblings are to undergo a DNA test over doubts they are children to the late Omusaayi Wellington Center. Story eyo bwete bwe yali egamba nti basatu ku b'eŋŋanda za Bobi Wine bagenda maaso n'okubanga batwalibwa ku DNA test oluvannyuma lw'okuba nti waliwo okubuusabuusa nti baali baganda b'omugenzi taata wa Bobi Wine. The decision was unanimously arrived at during a family meeting which was attended by Omusaayi Centamu's 38 children. Anti meeting eno yagenda maaso n'okuba nga etuulwamu abaana 38 ab'omugenzi Omusaayi Centamu. One of those for the DNA test had even already assumed ownership of one of the late Omusaayi's vehicles. Nti omu ku abo abaali baagala okuba nga bagenda maaso n'okuba nga akereberebwa DNA yali yatutte dda n'emmotoka ya Omusaayi omugenzi mu buufu obwo. The second child had already been doubted by the late Omusaayi Centamu and had on 2 occasions the old man had chased him away from clan functions and assured the mother to find the father. Nti n'omwana owookubiri yali mugenzi taata wa Bobi Wine yali yamugoba dda emirundi enfunda eziwera nga Omusaayi agamba nti omwana ono agende maaso n'okuba nga alagibwa kitaawe omutuufu. However, in the last days of his alignment, the mother cunningly convinced him that the child was his, and out of breath to argue much, he accepted him as his own. Nti wabula mu nnaku ezaasembayaawo maama yagenda maaso n'okuba nga adyekadyeka taata n'amukkirizisa omwana ono kubeera ng'amwanja era ng'amwaniriza mu kika mu mbeera emu oba endala. The family thus judged that their father was coerced into accepting paternity for a child that was not his. Wabula olukuŋŋaana lw'aba Bobi Wine olwagenda maaso n'okuba nga lutuula baakikkiriziganyako nti taata yagenda maaso n'okuba nga asendebwasendebwa okuba nga akkiriza omwana ono naye ng'omwana teyali wuwe. The third child under doubt, a taxi driver, came up following Centamu's death, and the family thought it only befitting to take him for a DNA test. Nti ate omwana owookusatu ebiseera ebyo eggulire ndikusomera nga bwe lyali nti ate omwana owookusatu eyali omuvuzi wa takisi yajja ng'agoberera oluvannyuma lw'okuwulira nti Omusaayi yali afudde era abafamire balowooza nti ono kyali kyetaagisa agende maaso n'okuba nga atwalibwa ku DNA test. However, there was drama during the family meeting that took place in Kanonigomba when singer Bobi Wine objected to a DNA test for the taxi driver, saying the resemblance to them was remarkable, especially the pronounced jawline and high cheekbones. Byatuuka naawo. Anti Bobi Wine yasituka era waaliwo akavubuŋŋa ne Kanonigomba awo we yagambira nti no driver oba gayo ye yajjanga driver yali tasaanidde kubeera ng'atwalibwa agende maaso n'okuba nga akeberebwa olw'ensonga yali yabafaanana nga bw'olaba bwe bafaanana bonna sijja kunnyonnyola biri byeyannyonnyola. Kale Bobi Wine though lost the battle, especially when his sister challenged him. Nti Bobi Wine olutalo lwamusukako olwali lusaba nti driver tebamutwala ku DNA olw'ensonga nti sister we yagenda maaso n'okuba nga amukyalenjinga okukakana ng'olutalo Bobi Wine bamusuuzizza nga n'oyo yalina okuba nga atwalibwa ku DNA. So ensonga bwe zize zitambula aigulire eryo nalyo osobola odinoonyako ku internet wandikamu Bobi Wine's siblings for DNA test amid doubt
New Vision yaliwandiika ennaku z'omwezi nga 6 March. Abasiddi omusunsuzi ddoboozi lyange YouTube channel kwoli Agaliwo tetwongeramu tugakuwanga bwe gali. Thank you.